Omulimu guno gwatandika mu Desemba wa 2013 era gwali gwakolebwa myezi 6 wabula wowulirira bino ng'omulimu guyonjeddwa bulungi gunatera okugibwako engalo. Kamisona Henry Bidasa nga yennampala w'omulimu guno ategeezezza nti omwezi ogwokutaano we gunaatuukira ng'omulimu guggiddwako engalo. Ebbibiro lino lisuubirwa okukola amasannyalaze ag'enkana megawatts 6 nga zigenda kuyambako nnyo mu kwongera ku bungi bw'amasannyalaze mu ggwanga. Kinajjukirwa nti emirimu gyonna egikolebwa ku bbibiro lino giddukanyizibwa kampuni y'abannansi ba China eyitibwa Sino Hydro. Ebitundu ne basalawo ku pulojekiti ey'ekaluma 23 layini esooka ejja kuva wano ekukire ekawanda ku substation enene eri ekawanda ne Kampala. Awo eba etuusa kugamba ebeera ng'etuuse ku wholesale store. Awo esobola basobola okugasaasaanya okugenda mu bitundu ebirala ebya Uganda. Amaanyi agateereddwa ku mulimu guno geeyoleka bweyolesi nti May watuukira n'emikutu gyonna gijja kuba nga giwedde okuyooyootebwa. Kamisona Henry alaze essuubi n'obumativu bw'alina mu pulojekiti eno. Ebintu ebibalirirwamu mu dola za Amerika eziyeyo mu bukadde 3 byonna ebisuubirwa okutambuza amasannyalaze omuli ne ziwaya bimaze okuteekebwa we bigenda okukolera omulimu gwabyo. Tulina stations endala zetuteekateeka okuzimba ng'Ayago n'endala zo we zinaazimbibwa zijja kujungibwa ku layini eyo ate nabo gatambule gatuuke mu bitundu ebirala ebya Uganda. Kyokka olaba nti bateekayo layini ey'amaanyi eya kilovooti 4,000. Ekitera okuwanisa ennyo abantu emitima kye kyamaze okukendeera mu biyiriro ne ku bbibiro nga balowooza nti amasannyalaze gayinza obutawanirirwa bulungi. Wano Kamisona annyonnyodde nti tebalina kutya kwonna mu kino. Kati bwe tuba tutemye emiti gino oba nga tulinye ku mbalama ez'ennyanja n'embalama z'emigga tuba tuyingirira akatyabaga k'amazzi okukendeera tubeere nga daamu ze tuzimbye ziyinza okuba nga tezibaamu ekyo kye twali tugisuubira. Ye ssentebe wa Karuma LC1 Severino Pio alaze nnyiike olw'engeri bannaffe Abachina abakwasibwa omulimu guno olwakyekubira mu ngeri gye beefuzeemu ebifo ebya waggulu mu mulimu guno. Kinajjukirwa nti Exim Bank eya China yevujjirira omulimu guno era ng'etaddemu ebitundu ebiwerera ddala 85 ku buli 100 nga zino za kibanja mpola. Olwo Uganda nebeera ng'esigaza ebitundu 15 ku 100 byokka okuteeka mulimu guno obutereevu era nga zino ziba ziwerera ddala $1,000 n'obukadde 6. Abantu abakola emirimu ku ddaamu eno bawerera ddala 33,000 era ng'abakozi 23,000 Bannayuganda nga bano nno omuwendo gwabwe gukola ebitundu 72 ku buli 100 ate abasigadde bannansi ba China naye nga bangi ku bo ba inginiya.